konkaka koraki Evas Habasa nga mutuuze ku kyalo Rushamya mu wadi ya Kijirime mu district ye Kabale yatutte ebintu bye ku nyumba ya Bishop Enoch Kayeye ng'agamba nti ennyumba ye n'alaga n'ebiwandiiko byayo wabula bakumye bateereddwawo ne bamugaana okubiyingiza mu nnyumba. Twine oda yo kutaha mu nzu y'omukama wenzu. Ya mukama wenzu. Ali nke mukama wenzu. Mukama wenzu ati motoka ejja kushayasha yaje tugumanya. Omukama wenzu oragamba no. Okay. Ese tukinesho. Murazi kumanza mu ikiriza hariho ishomero habaho na mukama wenzu. Hagati aho hinde kuba harazaho bw'ikizinga. Aka default for rent. Ennyumba eno ebadde kusanga ekiro ky'abayizi b'essomero lya Bishop erya African International Christian Ministry Kabale era nga kino kye kiviiriddeko abakuumi okugaana Evas okuyingiza ebintu bye. Muruga abaana baraza kwisha mu mazi bagira mu manyengo baraza kulambe gyabo. Omuduumizi wa poliisi mu kitundu kya Kigezi Rosemary Wawire atuuse ku nnyumba ekaayanirwa okulaba ogubadde wabula bw'atuuse yali asanze Evas atadde ebintu mu luggya ng'agamba nti ye gy'abadde apangisa bamugobye kwe kusalawo okusenkira mu nnyumba ye n'amulaga n'ebiwandiiko byayo. Because Evas has been chased, they chased her away from the house where she was renting. Wabula mukadde katono munnamateeka wa Bishop Kenneth Mutungi atuuse ng'agamba nti Eva talina kuyingira mu nnyumba kuba omusango gukyali mu kkooti. Which agreement? These matters are in court. These matters are in court. The court has not pronounced itself on this matter. Then what? Let her come with an order of court. Let her come with an order of court. Kino kyeyongedde okutabula Evas n'alumiriza Bishop Enoch Kayeye okwekobana ne yali muganzi we Edward Tushabe okumutwalako ennyumba ye kuba yali agipangisa nga mu kiseera kino bamaze emyaka 6 mu kkooti nga bawoza omusango guno. Mwaka gumu twagimala 2007 nitubagipa byangise 2008 2009 nibagamba baveemu nyagala kuyingira nibagamba fe ennyumba kwagigura ningenda mu kkooti 2009 nakati no mu kkooti tibagendamu. Abamu ku balirwana ku kyalo bategeezezza omuduumizi wa poliisi Rosemary Wawire ng'omukyalo ono bwali nannyini nnyumba nga nabo beebuuza engeri Bishop gye yagula ennyumba eno ate nga tewali muliro yateekako omukono ku ndagaano. Endagaano akwara bayina endagaano ziyatoolekire kandi ziyagurireho habwacho mushisha yagurize bweshere cyakatoro katakurebeka. Wano babalusewo olutalo wakati wa munnamateeka wa Bishop ne Evas nga buli ludda luwera nga lutagenda kukkiriza nnyumba eno kugenda. Bakora ari apaka nguniro yabakanga hese n'abara barge hese enyaka mukaga mutakachako musango kwejo habwacho wale kabikangisa takabari hoyeje oriroyo urakora watimos oshobokoro wabikangisa orashirumira habi. Wadde nga Bishop asoose kwebalama bannamawulire ku nsonga eno oluvannyuma akkiriza okwogera era n'ategeeza nga Evas bw'ali nannyini nnyumba n'akakasanga ekitongole kya African International Christian Ministry Kabale bwe kyagigula mu bumenyi bw'amateeka. About this property is that it was sold legally to the organization. Oluvannyuma Bishop Kayeye akkiriza okugaana ne Evas era ne bakkiriziganya okuyita eyali muganzi we agambibwa okuba nga yagimuguza okwogerezeganya. Damba Wizil yakusakidde eggulire lino Club KD TV1.